Yes, Faridah TV yujimbaniriza kadde kano mwasibye mutya muri mutya ngenda kusaba subscribing atonyigane kale video njimpereka like tosikanenga on following mwenambe bazambagamba ati muri bamanyi nnyo kubanga mu following aba subscribing achamanche mwakola batana kubanga subscribing ngena kusaba subscribing atonyigane kale comment section obaka buntira mu comment section tosikanenga on following kitufu King Sheebah Yasinze Nakazibwe Okwambala Obulungi ekiri ku social media anage babitandikide ku full figure kati bagenze ku Nakazibwe anti omanyi social media y'eggwanga Uganda bwetyo kiri ku social media akomukuto gwa Instagram batambuza mpola ebifaananyi bino bya Faridah Nakazibwe akosane King Sheebah babuuza ani Yasinze okunyuma ekiri kuli bintu bya geraageranya abasookedde ku full figure abasinga debibasanyisa basinga bagamba ofaaki n'ensi bonna banyumye ofaaki n'ensi bonna banyumye waliwo atambuza ebifaananyi kugambye bitrendinga nnyo ku mukutu ogwa Instagram akoosane ku mukutu ogwa Twitter mwinambe bazambagamba nti muli bakabi nnyo kubanga mugifollowinga mbane updates zibatambula okwetoola eggwanga Uganda bagita Faridah TV subscribe atonyigene kali nsonga za Nakazibwe jukire nokologula muri gari batambula akalaga nti Nakazibwe yakoze introduction information yabadde tambula bwete obuyadekola ki buyabadde eranga introduction yakoze yabadde y'abantu abo abatonotono abayite enkola y'abazungu emikolo gyabwe tekubaako kyalo kiramba ng'ebye Uganda omukolo ne gubaako ebyalo nga 10 nedda abazungu be byabwe kubaako banganda ba mikwano na family baba bamala oba omukolo guliko bantu 10 kuba guwedde oba guliko 20 kiba kikola ki kiba kitambula bulungi nene wali Uganda omukolo gubaka abantu ebyalo nga 10 buli kyalo ne kivaako omuntu buli kyalo bantu nga 2 oba 3 nga bali ku mukolo Nakazibwe omukolo gwabadde gw'abantu batonotono simwerero information etambula bwetyo bweraga ku social media bagita Faridah TV subscribe atonyigene kale omukolo gwabadde gw'abasunsulemu bwetegeza information etambula ku mukuto gwa Instagram eraga nti omukolo gwabadde gw'abasunsulemu gwabadde gwabo abatonotono abayite ab'emikwano abafamily gwabadde Masaka gwabadde gwabo abasunsulemu abalondemu si buli omuntu yabadde alina okukola ki yabadde alina okubeerako nabeko ku social media nga basinga bagamba kati yabadde afaakyo bikola mu nkukutu biki manye ebisesinga abasinga babagala omuntu akola bye baagala ekitasoboka eri abamu nga bo bagala kola byabwe bo bibaagala bibaagala ate nga basinga bagala nti buli omu akoli oli kyabakola ki kyabayagala naye ng'ate eriyo oli agamba mwabamanyi oba kijja banyiza oba tekibanyize mwabamanyi nga ye aliwo okukola ye nga ye kyakola ki kyayagala ati Nakazibwe information etambula ku mukuto gwa Instagram eraga nti munangi yakoze omukolo gwa introduction nenga gwabo mikwano gye abayite boka sigenda muyiriro sikola ki sikugendeyo okolayo kavuyo sigendeyo okubeerayo bangi nnyo nedda ebibye byabadde bisunsulemu nkola y'abazungu mbagambye nti abazungu bategeka emikolo nga nsonga za family tosobola kusangayo nti bantu banange webyalo nga 10 biri awo ku mukolo nedda eba family nabamukwano nabamukwabo ate ab'omunda n'abooluganda ebise ebisinga emikolo gy'abazungu bwegityo wegibeera kituufu King Sheebah Yasinze Faridah Nakazibwe okunyuma bye bitambula ku mukuto gwa Instagram ne baba abasinga obusungu bungi abasinga bagamba kati omuntu odiyo tena ogeraganya King Sheebah ku Faridah Nakazibwe nezi nabo nabanyumye bambi nabanyumye nze nganze bonna banyumye nibakwada basinga kibanyiziza ombo kugeraganya Faridah Nakazibwe ne King Sheebah kati daba kimbuze King Sheebah si muntu nogeraganya omuntu abasogeraganya ate bonna bantu ate bonna bali muki bonna bali mu gomesi saba musitani yenna saba mbuzibu bonna naye nga baba ku mukoto gwa Instagram abasinga kyabanyisiza bitya
abasinga babitaddemu feeling ennyingi ate ezisusse babitaddemu feeling ennyingi ate ezisusse alaba Nakazibwe omukolo ngeri gyagutegeseemu okubanga kwabaddeko abantu batono abasinga kyabajinzizza abasinga tekyabasanyusiza abasinga bali mu kutolotooma ng'enkoko enywedde amazzi ku kyalo amanabemu ku kyalo kwekulidde bali engeri gye balugeramu Abaganda olugero bali mu kutolotooma olw'ensonga Nakazibwe omukolo yakoze mu ngeri ya nkukutu mu ngeri munnange yakuyita bafamily abooluganda n'ab'emikwano information etambula ku mukutu gwa Instagram ayalaga nti Bonoke yomukwabo ababadde abayite ababadde ku mukolo gwa Nakazibwe yomukwabo abo be babadde bakola ki be babadde bayise yomukwabo ababadde abamukwabo abagenyi abayite Bonoke information etambula bwetyo bweraga bagitafa ADTV UG mwasibye mutya ngena kusaba subscribe nga tonyigene kale sigala nga on following mbebaza mbagamba nti muri bamanyo kubanga mugi following comment section weri abakabuntira mu comment section sigala nga on following wamagwani yakusingidde gwe nga gwe kubanga ekiri ku social media Instagram Twitter kikambwe bukambwe ogiragiro nyotya King Sheebah ne Nakazibwe obagiragiranya otya oyinza otya abasinga babitaddemu feeling abasinga bagamba toyinza kola ki toyinza giragiranya Faridah Nakazibwe na King Sheebah naye muntu King Sheebah naye muntu ate naye alabika bulungi olwokubanga yewa bulaka Nakazibwe mwerumuko olwokubanga yewa bulaka Nakazibwe mwerumuko abasinga kyekyabanyizizo basibiteki naye muntu ate bwe nabadde mu gomesi nze nganze kulwana nze ngamba bonna banyumya wamaga olaba otya abasinga ekibanyiziza abasinga ekibayombya abasinga okubanga bagamba ntoyinza geraganya Nakazibwe na King Sheebah abasinga ndoza balaba lwakubanga King Sheebah muddugavu olw'ensonga nti Nakazibwe ye mweru alimu kolwa brown King Sheebah yasiiwa kuba wa black amuddugavu alina kala ye eya black si kibi nakyo kubanga kala za black nayo kala sigamba nti aba brown bokka be bantu nedda n'aba black bantu bagitafa ADTV subscribe atonyigene kale mwebale nnyo kubanga munfollowinga mikwano gyange abali mu ggwanga erya America abali mu Chicago abali e New York City musajja mukulu amanyikiddwa nga mukibi Jimmy kutumideko mukibi bali kubanga ofollowinga fa ADTV ali California awo waliwo abali California waliwo abali New York waliwo bali ku University of Chicago bannange abagenze kubanga basoma onako bali ku University of Chicago mu ggwanga erya America mbatumideko mbagamba nti muli bamanyi okubanga munfollowinga mbere bulungi amweraba